Kkooti y'amanga Temmengo ng'ekubirizibwa Mulamuzi Adams Byalugaba olwaleerezeemu okuwulira omusango ogw'okusaalimira ku kkanisa Miracle Center Lubaga okuvunaanibwa abavubuka omwenda. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya gweyita olufundikidde okusoyasoya ebibuuzo omu ku bavunaanwa Ssentongo Reagan ng'era ono abadde abuuzibwako ebiri mu bujulizi bwe bwe yawa mu kkooti eno. Ono abuuziddwa ku bubaka bwe yasindikira Omusumba Robert Kayanja ng'amusaba ensimbi ng'era mu kwanukula ategeezza nti kituufu yali asaba ensimbi ezo z'agamba nti zaali za musaala gwe ogw'okumuvuga olupanka. Muwaganya amubuuzizza nti obaddala kituufu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gw'okutaano 2021 nti yasuulawo obuvunaanyizibwa obwa ffaamu y'Ekiryandongo obwamukwasibwa Omusumba Robert Kayanja era nga wano Ssentongo akakasizza nti ekyo kituufu ddala. Ono era abuuziddwa ku bubaka bwe yasindikira Omusumba ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gw'okutaano 2021 ng'amugamba nti embeera y'ekyalo si nnyangu era nti yali tayagala kukakibwa kukola ky'atandyagadde kukola era nga Ssentongo akakasizza nti obubaka obwo ye yabusindika. Ssentongo era kinugaanyizza mu kkooti nti y'okutwalibwa ku ffaamu Ekiryandongo kyakolebwa olwa ye okubeera nti yali ejenti ow'ebikolwa by'ebisiyaga. Ono bw'ati ayongedde okubuuzibwa ku bubaka obw'enjawulo obuli mu alipoota eyakolebwa oludda oluwaabi nga bw'ayanukula naddalako bwe yasindikiranga Omusumba Robert Kayanja. Ssentongo era awakanyizza eby'oludda oluwaabi nti baategekebwa okwogera ebigambo ebibi ku musumba oyo n'agamba nti ye byayogera bituufu yasudikibwa ennenge. Ssentongo atuuse n'okuva mu mbeera omuwaabi wa gavumenti bw'agambye nti yali akanda omusumba ensimbi n'ekigendererwa eky'okwonoona erinnya lye. Ono ategeezza nti obubaka bwe yaweereza Nkayanja nga naye amuddamu bwoleka lwatu nti yalina ensimbi z'amubanja ono zaalumiriza nti zaali zeekuusa ku bikolwa bya Sodoma ne Gomora bye yakolebwako era ng'agamba nti waliwo n'ezimu ku nsimbi ez'abasindikirwanga ye ne banne nga zaakwejjanjabisula obuvune bwe baafunira mu bikolwa ebyo. Ono era akalambidde mu kkooti nga babanja ensimbi eziwera ddala obukadde 4 ez'okumuvuga olupanka ng'era agamba nti si wakusirika okutuusa ng'ensimbi zino zimuweereddwa kakibeere ye okufiira mu kkomera. Ssentongo era ayongedde okwegaana ebyokubeera n'enkolagana n'abasumba okuli David Kiganda, Mali Solomoni, Alozias Bujingo ne Jackson Ssenyonga. Muwaganya wanaazannya akatambi k'amaloboozi mu kkooti nga Ssentongo agezaako okubuuza omuntu amanyiddwa nga Small Pin ku bubaka okuva ewa Omusumba Bujingo ku nsonga zaabwe ng'era mu kwanukula Ssentongo ategeezza nti ekyo kyaliwo ng'ayaayaana okulaba ng'afuna obuyambi okusobola okufuna ensimbi ze yali abanja. Omusango Omulamuzi Adams Byalugaba gwongezeeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana omwaka guno.